tulina bannabyabufuzi ng'omulimu gwabwe omukulu kwetegereza munnabyabufuzi kyakoze eki kibiina ki ekikola ki tukipangidde tutya. That's their role. Kyagulanyi kaki kaakoze tukakubye tutya tukikoze tutya. Mu kifo ky'okulowooza ngeri gye tumiimamu gye tumyumyulamu ne tumiima omusajja ono twekuba kubanga okimanyi ne bwonaakuba mukaku tagenda kutwala mu kkomera ne bwonaakuba Kyagulanyi tagenda kusiba ne bwonaakuba Besigye tagenda kusiba. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mukwano gwo Honorable Lumu. Nagenza okulaba mu kakiiko akakiiko abakulu badde bajja mu kakiiko nga bagenda maaso n'okuba nti nno bawa ebirowoozo byabwe nendalaba aba NRM bazze aba NUP bazze naye bonna okutwaliza awamu tebakkiriziganya na bbago lya mukwano gwo n'aba NRM. Kati nze bwe mba nga ndi waka ne Ssalongo nsobola okumuvuma ne mulangira obukyafu ne mulangira obuyombi ne mulangira byonna n'empine njagala omuyisaamu naye ate neighbor bw'ajja nga ate yangamba Ssalongo bwali omukyafu n'ebirala ate siba ku side ye biba bikyuseemu. Ssalongo nsobola omuvuma byonna eby'obukyafu n'ebirala naye ate ow'ebweru bw'ajja nesanga yali mu luyombo mbadde nina gyenva nesanga nga byolangira Ssalongo nga tuli eri fekka ali mu bimula kati nesanga omuntu ono webweru banneyiba aga naye mukazi gwe oli mu kikyafu biki ate segatta ku lutalo naye muga nti nange mumanyi mukyafu wamulabirawa ate awo n'okuba nkuba mba mubi nnyo nebuuza interest ono agijjawa ku mukyala wange agijjawa obulumi abujjawa mukazi obukyafu bwe bukulumirawa n'obuyombi n'obutafuma mu budde abijjawa kadaleti bikwatirako wa kakati NRM yatandika ddi okuwagira ebyopposition naye kibi nnyo ekyo sibasanyufu kuki libakwatirako wa libakwatirako wa naye okusinza kuba NRM kati kankuwulira ensonga ze bawadde nti kiba kiremesa kirinyirira eddembe lya political parties okula ne democracy ye political party freedom okwegazanya nga political parties so bagambye mirundi emeka nga abe NRM bakkiriza abo opposition okuba enkungaana nga baagala si kulinyirira eddembe lya political parties kukula. Mwami Kyagulanyi tumulabye entaka era nga agenda okutambula abuze ku bantu amobilizing nga bamugana si kulinyira ddembe lya political leaders tekiriko kabuuze ekyo kati kino wano balirinyirire nnyo kekali kagambye ensanga Ssalongo alwa ayomba n'oli weyagaba mukyafu nyina okwebuuza interest weekola ki ntya nnyo era guno gwe mulundi gwenkyasoosa okulaba abe NRM officially nga badikiralinga ku side yemu n'abo opposition era bakambwe opposition waleeta omwana ewaka n'obagamba mukyalo ono omumwanju amugamba nti ono omwana nti oba wa sister wange kati mubi abanga akuyita kojja oba wa neighbor wali omukwano gwange yafiira mu kabeera ono omwana we yamundekera naye tugenda okuba nga abeetegereza mu biramulama awo omwana abeeranga atudde muli babeeranga bamwogerako olina engeri omulwanira n'okusinga bano abalala munyigeewo aganda ye twali tugamba nti n'olukiiko lwaba musaayi omusaayi gwokka guno kati ate omwana wa neighbor naye nga bwakulidde wano naye atule mu lukiiko olwo lwaki mumusenza luti gwe taata okaayana lwaki mumusenza atule mu lukiiko olwo akati nzi bwe mba mukazi ntandikoga nti naye tabanga omwana ono era bwe mba mubuyabuya nyinza okugamba tugende bakadyeni etulabe tomanya because intention lwaki omwana oyo omufaako nnyo interest eriwa tobanga omuzaala bayo ntegavako otegera ozo kuwa ntegavako ngono mwana wuwo mwamuntumbwe wuwo bwoya newe fula wa neighbor
olaba babumemmere bulabumemmere bosinga okulumwa bulabumemmere kale yange mujimuwe eyange mujimuwe sijja kulya nga tani gana ye amanyo gajja ekyana tekina mpisa ajja kutereera kumbe gwe ne mu kirambe eri gwoli wateekateeka ye mwana w'omusika katola abamukuba wale tojja kwogera nti ye musika wange temukuba nnyo omusayi bagukuba now kitwala omuntu ategeera nga nze n'okusingawo okutunulira ensonga zino sijja gamba tetteeka ddungi oba bbi bw'owulira ensonga ze bakuwa lwaki bbi boogera ku timing lwaki balirese kati era lwaki liyiseewo nnyo bw'owulira ensonga ze bakuwa nga lidduka speed tewali ayogera ku merit tebwogera ku merit ya tteeka bakuwa ensonga lwaki lidduka speed lwaki lize kati naye abo batagitinga Ssenyonyi abo gwe baliko they don't look at the merits eziri mu tteeka lino kubanga mbadde mbigoberera lumu yagambye etteeka bagatandike next kisanja bw'aba atajetinga Ssenyonyi era anaabeera lopu izo nagaye kino kibata hard talk nso okubuuza ebibuuzo ebikambwe mukko bwe liba lyakutandika kisanja kijja era Ssenyonyi anaabeera lopu anti Ssenyonyi alwanirira ekibuuzo kyange kyangu bagambye balwanyisa Ssenyonyi nenkubuuza litandika mu kisanja kijja n'ekisanja kijja anaabeera lopu Chubizire mu yanaabeera ajja kubeera mu gavumenti okusinziira ku bigambo yanaabeera lopu nedda anseri ntomanyi kuba n'akalulu ajja kagenda otomanyi banaayitamu otakole ki taayitemu naye olw'okuba bannayuganda tetwagala we don't orient ourselves to knowing to information and understanding bwe tukyawa tuggalawo obugazi epa ne bakwita Matovu n'okwata amatu kumbe emmotoka egenda kutokaga bavaayo emala kuku tukuyise ng'okutte ku matu otaddemu ediseti kati fe bavuga emmotoka bw'oba oli mu livansi toyambusa ndabirwamu waggulu ndabirwamu ebira okuba wansi kubanga erwayizoga nti otomera omwana eddoboozi era kino mukiige bw'obanga olivaasinga toliteeka ndabirwamu waggulu kubanga wootalaba waliwo alabawo ayinza okwagala kakati etteeka bw'olisoma teriri mu kigambo Ssenyonyi teriri mu time teriri mu biki naye buli omu yagadde okuteekawo ekyo okulikuba which is okay kwa buli omu alina okulwanira interest ye abalwanyisa mu tteeka eryo balwana okusigala mu opposition era bamanyi balina okusigala mu opposition nga bali comfortable nze Matovu sinza dirwanyisa kubanga sigenda kwera mu opposition wachi nja kuddeyo kuli nime mwani you aiming for the top office and not actually in any case etteeka no lyali badde ddungi nnyo likwata abe NRM n'abalina olugezigezi abatufuza obwo kuba bagenda ba mu opposition bagenda kwa mu opposition tamwe ddako logically abe NRM bagenda kwera mu opposition mutamwe ddako kati waliwo agenda okunvuma ebinnyo bagenda ba mu opposition in the sense that bwe bana beera mu opposition libalume ne banabanga be bali banene mu opposition bajja kuba balina olulonda baleme mufuna ongero nyigirizibwe banyigirizibwe Ssalongo logically abe NRM bagenda okubeera mu opposition mu kisanja ekiddako naye kati waliwo agenda okunvumira obwerere olw'ekyo naye nga ge mazima lwaki wandirwanyi osigale ng'oli comfortable mu opposition are you created for opposition anti era kyekyo gyewo Ssenyonyi kye yabalabuddeko yabagaye muli mu kuteekawo lino etteeka nze njagala baliteekewo era mu gavumenti libalume interest eruddawa lwaki obafaako nnyo lwaki obenale mu balumirwa nnyo ng'etteeka ligenda obbanyigiriza lwaki obalumirwa nnyo nga ligenda banyigiriza ensonga lwaki basupportize tebagamba nedda lijja tuluma the time to come waliwo ebimu byesaagala nnyo okugenda wala olwa entegera entono y'abannayuganda abamu nti bw'ovaano balaga ekituufu bwe kiri bakuvuma buvumi kati nze ebimu nabimanyiddemuko katono
wagumye banvumako bakuwawero banvumako kati namanyira but kyennasaba wano bwe twatandika ebintu bino nagamba nti mu kifo ky'okuvuma Lumu bamuwe ebirowoozo birungi nakumwogereza abawulira nti si ddungi oba oli awo asobola oddivaako oba n'ateekamu obuwayiro obulungi si kumuvuma nenkunyonyera ku Lumu gwe mmanyi Lumu mukwano gwange nalabye obukambwe mu nkubo za parliament Lumu mukwano gwange naye era ekiri fane nze nyina bembeera nabo ba MP ne bagamba ddungi naye political environment gye tulimu boogera nti ddungi tebasigaza bifo tebasobola bikkiriza mba nabo kwanze mba nnyo ku palamenti awo mba nabo agamba ddungi naye omanyi kati omanye embeera eriwo ekyo abantu bayinza okukolaba ngaowenaremu wokikonerako ayogera ekyo wa DP wefudisi naye nga alinganga agamba nti ate abeekavule bagenda omusalirawo kati weebuuza ne political maturity eri mu bannayuganda bolaba nga abategeera nga nabo okutegeera kwabwe kwa kibogwe kyova olaba nze kati ndi free I can say anything ko tolina kunkugenze ndi wa need haliwo nabanga ndi onanyima kaadi eyaki kaadi eyaki yonanyima I have to tell Ugandans tewali agenda kusigala mu opposition ndo yatuna kweyisa bulungi ebyokuvuma bino tebikola abantu bavuma naye tebikola okuvuma tekukola Muganda nge twatandise politics wa blackmail yazze mbutonyo yali mu UID babegeeri mwali bato naye UID abo bafumba ebintu bawaayiriza owekitiibwa Waswa Birigwa nti ali ebisiyaga nakate kimuvangako mwaka kyo yesimba ndo zali 98 yesimba kubwa meya bwa Kampala ne Ssenyonyi Sebagala nga Birigwa yogera oluzungu Birigwa yasoma Birigwa abera smart the guy is smart and neat kati balabanga jabba kuba kubanga bali bamanyi wa movement mu kiseera twali tunadda mu bibiina bamanyi wa movement yali ekyali kifuga bamuteekako ekintu kubanga yali abeera nnyo Bulaaya aga oyo ali ebisiyaga ne bakuba n'akayimba Birigwa addayo kutunda akabina n'olwaleero tekimuvangako naye nga bw'omutunuulira olaba nti yali alikola abasajja baali bakubako ekigambo that was UID ate akutemako ekigambo n'akulukusa n'amaziga nze nagwe nalaba yagamba nti alimba n'aleeta n'abajulizi okuwaayiriza n'okukaaba n'akaaba ne bamusaasira ng'awulira obulubu naye ng'alimba ye politics wa blackmail UID yamutandika nange nali ku UID wali musaala mbya need era nali coordinator wa UID Makerere ku school yaffe gye nasomera so mbimanyi I know what we do nsobola okuwaayiriza ekintu wano n'obujulizi ne mbuteekawo twakeeranga nga waliwo yesimye kuba guild president nga temumwagala kati mu kiseera ekyo nga tumuyita movement kati muba temumwagala yalemeddemu inago nga dimwagala naye ono yalemeddemu mukeera nga mwasasanyiza epapula university n'amatu wa movement nga mwiza nagenda mu kiseera kiwaaliwo Nobo Mayombo abamujjukira nga muyinza okuddira Nobo Mayombo yono gundi yali wa military yali maje PS kati nga muyinza okuddira akafaananyi k'Amatovu ne muteekawo n'aka Nobo Mayombo ne mubyokya kati okulaga mbu abaddeko bonna naye mulyoka mu kitambuza university yonna bugenda okukyanga ti omusajja Matovu yabadde Nobo Mayombo wa movement ekyo kyokka nga tojja kufuna Kaluma University era wano twabikola ne bibaawo oba kitegeera kati that character assassination that blackmail eva mabega tetandise kati oba ntegeerekese ekibuzo kyabadde ki twabadde ku Honorable Lumu okubeera nti aba NRM Begasse ne NUP n'abalala negamba waliwo ebiki ebibuuzo era yetuvudde negamba twatandise politics wa blackmail ate ali ku level ki ya waggulu nnyo oli akuteekako ekigambo
n'olwano kyesiimulako nga tekina gye kiraga ennaku zino waddewo ekibadde ekitambula ekyamukaako ne bakitambuza ekyavuddemu ne mayanja n'awanika ekipapula naye nga teyekomitinga kuba amanyi biyinza okubaamu amateeka awoze olw'empisa embi twagaye baddeko ebbali ate mayanja yadde mukambwe bwe bajja eno ebbali gaga bakwata ssente abo obujulizi gye buli naye ng'olwedde kyo kibateereddwako n'amaani akugamba naye tutwataddewo akakiiko kanoonyereze kaveyo ne ripooti ku bantu bano bwe kanavayo kabaluma olwedde babajjedda mu ofiisi era boogedde bakutte dda ssente ate ogamba wataddewo akakiiko kati ekibuuzo ku kakiiko ne byogera ki ekyandisoose akakiiko kandisoose ne kanoonyereza ne kazuula ebituufu n'oteeka mu public naye basobola kuteeka mu public nekukusalirira ne bakutemako amagulu akakiiko akola ki kanoonyereza kibaita character assassination kibaita blackmail kigwa mubiri bye nagambye okuwaayiriza obulimba obukuusa n'obuki obulimba obukuusa ekyokusatu kyabadde ki obulimba obukuusa n'okuwaayiriza nagambye obulimba bitunuleko twadde n'obulimba number 1 omulimba omuli w'enkwe n'obukuusa obuli bw'enkwe obulimba n'obukuusa bakuwaayiriza ekintu n'obujulizi ne babugjayo kati politics oyo akomyewo naye era batambuliramu atambulira mu musaayi gw'abaoppositioni ate ba oligarchs bali bafuna ku nsigo ya UID ne DPA yasooka eyaddala kati actually ya UID si ya DP ya UID okuva mu 2008 kudda waggulu paka nga 2002 ndowooza nga mwemeka awo nga 2002 awo ati awo 2002 awo mwena mu mukaaga bwe wati awo nga bali ku piiki yaabo bapulaninga ekintu ne bajja bakireeta bawaayiriza ali ntuma nsambu nga bwe yayisaamu kabaka eggaali munaalyoka mubuuza nti oyo kabaka yambala empale nange njambala titi yabyogera bamanya wawakwata bamubuuza kibuuzo ku CBS ye nga minisita wa ICT akoze atya naddamu arrogant agamba CBS niyo rediyo ng'endala zibaggala koli kyeva agamba ekitegeeza kugamba ebyakabaka tebikwata kugamba kabaka omulaba kubanga yambala empale nawe ojambala therefore mwenkana ono yateekawo ekigambo ekyayambala empale akitunga ku kiri ekya rediyo nekikwata akalulu ka mulema atodda yakola byonna byayagala okukola mu kalulu n'ebirekerawo kagaana oli yakwata n'aveyo n'agenda ne namayanja ne kagaana yavuma kabaka oyo ayambala empale nga ye yavuma kabaka oyo kumba oli amwambaza n'ebiriggwa ne bakimuteekako nti yagamba yaliisa kabaka kubanga bamubuuza ensonga zagati Ssaabasajja mukwano gwange ne bwe tubeera ebulaayi eyo tubeera ffenna era manyina okukyalako ewange ne tulya ku kyemisana ne tugira anyumya bw'ati okulaga nti Ssaabasajja kubanga ebituufu biri nti ebulaaya kabaka yabanga mu kyali waabwe era nga baba bonna kati bano bagati mumuwulidde bwagambye nti yaliisa kabaka ojjawo obuyinza that was UID proper nga basajja bakwata ne bakunyigira yaliisa kabaka mwomudde yaliisa kabaka ssebo kati okwo okulimba kuvudde mabega blackmail abatesitinze kulimba okwo n'ebyesige Recent yakigwako blackmail yemu oyo abasajja abo abakolera bonna be bamu ne munnange babasibe bamu by the way bakimuteeka sideline ne bamusa ani abakirimu ba bedi bwanika this group ya UID that same group bamanche bakola abedi bwanika mukaku mabike bonna that whole regime that is UID proper mayanja osago tosula buza besi jamanyi yagayina naye bamuteekako ebintu ne batandika n'okubuuza ebibuuzo obaddala besi yalina ye yayogedde ku byamu ya Museveni kati omuntu akubuuza ekibuuzo ngera bw'osirika mutuufu tabyogerangako n'ogamba katale naye alwana musajja otegedde ndowooza mulaba ffe twabagamba olina kyozzaako tosobola kuwona n'okwewozaako nagwo olwedde oba oleeta buzibu Gachagua bamugambye gundi waliwo hoteri bagiyita
waliwo hotel gye bagambye nti is it Mary something hotel y'amaanyi bagambye nti yiye ng'agamba si yange omusajja n'ajja n'akwata bayibuli anze genjogera ge mazima genkomeredde agasemba eyagigula anze genjogera ge mazima agakoze eki agasemba nze hoteeri oyo omusajja gachagwo yampa ssente njigule yampola n'agamba jajjingulako ndayira nga ntya Katonda ebyo bituufu mbere yakunyiga musajja paka kakati bwe batusooka okuwuliza looya kyava mubuuze niyo waayi byogero binako obujulizi nti niye yabyogera yagamba nimubuuza kati tusinzire ku bigambo byo tugambe nti gwoyogera amazima niye nga eyagigula ati oyandagira njigule aga ajajjingulako kakati n'okugamba okufuna ekirowoozo nti ojja kukikola nabwo waabadde gufusa so ebintu bino ebyobufuzi bye tulimu byakwesaba nziro byakwerwanyisa tewakyali kuwuliziganya era njagala kutegeeza abatulaba nti mwayi Museveni era kuba ye obusera tabunywa awuuta buwuute kati ate awuuta kali kati kalimu na sukaali n'okugulu n'awanika kubanga yasetinga olutalo muffe opposition ffe twesobola ffe twesobola era wano wemba nyina gwe naguddeko olutalo wano anti yisha leka naawe ffe twesobola kati ye teyeetaaga kututeekako ngalo twesobola obudde mubumala kumwe anti tulina program ekireese ekizibu kino kyonna mu opposition njagala nkyogere wano mu kamera tulina a lot of political redundancy politically tetulina byakukola we have a group of politicians tulina bannabyabufuzi ng'omulimu gwabwe omukulu kwetegereza munnabyabufuzi kyakoze eki kibiina ki ekikola ki tukipangidde tutya that's their role Kyagulanyi kaki kaakoze tukakubye tutya tukikoze tutya DP block ekoze eki ekikoze agambye atya sha yeraga kino mugambi FDC ani besije we have a lot of political redundancy right mu kifo ky'okulowooza ngeri gye tumiimamu gye tumyumyulamu ne tumiima omusajja ono tumunyige n'obusajja bwe buno bwe nakugambyeko butulaba banene nyo twabivaako dde ebyo twekuba kubanga okimanyi ne bonakuba mukaku tagenda kutwala mu kkomera ne bonakuba Kyagulanyi tagenda kusiba ne bonakuba Besigye tagenda kusiba kati mukube nenga atoyina kubanga bwanaagera okukwata mugamba olaba tali kati olaba ogera bwogezi ku mukaku olaba ogera bwogezi olaba otogera bwogezi ku Kyagulanyi olaba ogera bwogezi ku Besigye nakola bwatyo nawe busajja oba Kyagulanyi ng'osirika ate munaye bw'oba Besigye ng'osirika bw'oba Lukwago ng'osirika bagembe oli demokrati gwe tebikuluma kuba omanyi bali bwona aboogerako mamba zijja kusimba so mu nkola ya Wakikere gwayikiriza tuli mu kwekuba but we are creating space for that big enemy to entrench more. Yep. Time gye tutwalanga tufumbira bannaffe emitwe n'okubakuba by the way nnyina enzikiza ne babeeranga bakyamu we can still talk to them silently and secretly nemutereeza ennyumba yammwe ebikolebwa byonna bimalamu abalwanyi amaanyi gwolooza omulonzo wa bulijjo obutula futi soja bwawulira ebyo Lukwago yeekubye n'abe Katonga Mpuuga yalwanye ne Bobi Wine Mukaku beekubye ne Mayanja simanyani gwolowooza omulonzo ono kiki kyalowooza ku by'opposition alabira ddala nga tewali kiddako temwina kiddako era owuza baga nti eyandibadde omutuufu yandibadde Kabuleeta ono ne Mugisha muntu ono naye kiko tebalina maanyi ebyo eby'oppositions ebintamye abivuddeko asinga now omalamu omwana eyandirwanye amaanyi kubanga ebikola bye mukola tebina gwe bisaavinga mulala okujjako ati gwe mulwanyisa yafunamu ekibuuzo kyaffe Museveni yabba banka babba emmere y'abantu bakola byonna naye ekibuuzo kiri nti baava ku mulamwa wakati mu kulwana okutwala obuyinza nabadde mpulira mukadde waffe Nambooze
bambi mukama amuyambe ng'akubye endeka mwoyo n'agamba olutalo lwa Kyagulanyi n'Empuuga lwakostinga nnyo NUP era kyatutwalira akaseera okuddawo twegabanyagabanyamu n'activities twali tukyazikola ki ebyo singa bye ebirowoozo ebyasooka nga olutalo lugenda okutandika nti naye kino kye tukola kitujja ku kiruubirirwa ekinene olwo bw'ojja n'okuba Besigye omusaanyeewo okumuteerera ddala kyekana mu ntaana bw'alekerawo okukola by'abadde akola gw'ogenda kubikola Lukwago oyinza okwagala omukuba omugye mu Kampala completely naye bw'avaawo gw'onaateekawo anaasobola okuwangula ab'NRM be tusuze ekibuga Lukwago oyinza okuba simwagala n'ensobi zaakola n'enziraba era oyagadde nnyo tu interview mi ku Lukwago nga sijja because akyatulwanirira ab'NRM obutatwala kibuga kyaffe. Now tunuulire ekifaananyi ekinene the bigger picture of ekanakaki akatalo ka Mpuuga ne bano katono katukostinga ekinene kino moraalo gye tuzimbye n'obwesigwa abantu bwe babalinamu. Omusajja omuyita Mugisha Muntu baali bamunyumizaako balina olukiiko lubaalimu kati nga waliwo omunabyabufuzi omu actually yali alaso saalaso nsaasira ono maama Mabira yani maama Mabira erinnya ndyerabidde minisita w'obutonde bw'ensi oba maama Mabira nga batandise omukubamu ebyo bagamba nti akolagana ne Mwai Museveni mu bubba ne gavumenti kyokka nga tanalaga ali muki mu FDC. Mugisha Muntu yabagamba nti mwe mumulekeyo si nsonga yammwe bw'aba akyasobola okujja ku kadaala ng'alaga tukyali naye ng'ayogera ebigambo ebyokumansuka bye tumwagalamu mumuleke abikole ki kubanga waliwo ababifuna ne beegatta ku mugendo tannakyusa mumuleke ye anaawe muka yekka yeerabise. That was a leader Mugisha Muntu. Mukyalina oyo omubi mulina kye mukyasobola okumugyamu yennyini okasamaga nti Abaasi oyo Mbega mbe tulina na Abaasi Mbega kati omba mu pulaani gw'ogenda okwokya ebipiira ku Constitution Square waliwa Kampala Road Abaasi gwe mba mukwasa ebipiira yennyini ababitwala anti ye Mbega yennyini gwe mba mukwasa biki ebipiira kati agenda abyokye oba ntegerekeka yennyini yennyini mukwase petroli n'ebipiira muge ebivugo bikole ki obitwale alisa atulaga obwambeka bw'ekikolwa ekyo kubanga ajja kwagala okwebuzaabuza ajja genda abyokye naye nga amanye embooka zigenda omuyitako abyokye ekikulu gwe ky'oyagala kwokya yes muzimukubyeko mu bwambeka bwe era agira yekana agamba naye kambaviire bajja kunjokesa era buli ewajja assignment enkambwe gikwasa oyo Mbega tulabe emugambe gwogikulira ate okulembera ng'ova mayiga kulemberera mu maaso so opposition we tunatula ku level eya tolerance otegedde omuntu nti Matovu Mbega naye ng'okyasa omusikwizinga n'omugyamu omukyuzi tujja kwa tusajja kudde Matovu ayinza okubanga mubi naye nga waliwo lwabeera omulungi abanga saawa enfu waliwo akadde katubanga ziri saawa mulala kikaabiri ng'era akalimi we kasonze awo eba ntuufu bwe biyitawo ebyo birala so tuyige bwe tusobola okweyambisa awo betulowooza nti bafu basobola okujja ebirubirwa byaffe. Ruto yali akimanyi nti Gachagua mubi naye yamukozesa paka oli yagguka bwe yamaze okugguka ebirenge talina kasi yamuggusa bw'ati yamuwaddemu egi ebirenge takola ki akaddeko kaweddeko ebyo Museveni yabikola bangi bye yali nabo mu lutalo naye nga amanyi nti Kayiira ono Kayiira omuganda nanneesiga Kayiira ono era tumuleke yatuggusa era bakunyumiza olutalo bakolako ambush ne batta abasirikale ba Kayiira 12,000
ne beefulanga aba gavumenti be babasse bano babasula mu ambushi nga anafuyamu amunafuyamu naye tamusse kubanga ali amanyi muze w'amaanyi n'amuleeta n'amuggusa ebiddako n'omutaabiramuza bwenkanya oyo ye munnabyabufuzi ng'omanyi ky'oyagala si buli kaseera tubabuukana n'ebigambo olumu ottamu ku bigere ennaku zino njogera n'omusajja omu mukulu wano n'agamba nti mwaba opposition mulina ekizibu kimu mubuubuuka buli kimu mukibuukira mwe buli kantu konna kabamalamu n'agamba niyo omusajja omulaba omusajja omukadde oyo konzani ti muzeeyi anti bamwita muzeeyi ti muzeeyi nti alina kye bayita strategic patience era mu byonna byonna betwogedde olwaleero njagala otwala ekigambo kye bayita strategic patience actually byonna betwogedde twala kye bayita strategic patience olumu ogumiikiriza n'ebitagumiikiriza Gachagua yali aline Uhuru baali bakuba Ruto n'amuperereza n'amuleeta n'amugumiikiriza n'amuzanyisa omuzannyo kati yamukoze eki strategic patience kitegeeza nti osobola okugumiikiriza naye nga oli ku kakodyo kuyisaawo bibyo kuyisaawo ekyo ekiruubirirwa ekinene ekyokubiri mu byobufuzi entalo bazitereka si buli lumu tyonna dulwanira awo ndiruddira uteeka wali abaasi n'osirika nabanga ataakusobya n'osirika n'omulinda mu kkoona watasobola kwekyuza nga nti aha n'oteekayo nga n'okwerabira yerabidde bannabyabufuzi ba Uganda especially opposition ze gye njogera nayo tweyigirize strategic patience ti si buli kimu tyonna kikwatirawo waliwo omwami yali mu kristaayo yansomesa lecture mwerabidde erinnya yafa erinnya ligenze yali atusomesa education administration kama erinnya yali limpadde naye bwe yali atusomesa n'atugamba nti mugenda kuva wano mugende mbeere ba head teacher ab'amasomero bajje bakuloopere koza ajja teyani erinnya lye oli yerukia bajje bagaye nti abaasi baagalana ne Rukia bw'okiwulira tobuubuuka kubayita ekisooka biza okwasi bituufu n'oswala ng'omukulembeze w'essomero sirika naye tandika obalemezaako amaaso era bw'oba otambula mu compound obalenga balina mu muti we batudde tobataataaganya bayinza okuba bali mu kusoma bitabo bategeka assessment baleke naye olunaku lwe bajja nga bakwadde mu kituli babakwasa ng'otandika okubajjukiza nti naye Rukia ensonga we zibeera ojjukira ali bwe nabayitako muli mu muyembe mwali mukola ki ojjukira oli wagenda mu ddoomu y'abalenzi wali ononye era walina abaasi ng'akola counts nga 4 you were strategically patient okusobola okulaba amazima gano gaveeyo era oli ogenda okumunyweza nga mu butuufu bwe kiba kyennyanja kibagamba ekiweddeko amazzi nga kyakukwata bukwasa kikyaseerera opposition leaders, can we train ourselves? Can we orient to the new understanding of politics and leadership? Si buli kintu tububuuke nakyo. They are costing us a lot. Mulimu abali badde abalwanyi abali genuine nga batuufu ne mbamalamu amaanyi ne babakuba. Nze singa tezalimba Zulu abe bangamba dda ndiwe naremuzi nenga nenali musina gwe mmanyiyo kati bafuka mikwano gyange nyina mikwano gyange niyo babingambira mutufuga siba manyina bamanya naganda mu Kalubiri 16 bangamba yo sekandi ya mulese amazima ga Katonda mugulunga sekandi simusinkana ngana ko mu buntu nga ne bwo mubuze linyaye mu kiseera ekyo katali manyi nga bamugamba nti Matovu nga yinya alitegera niyo nga nti yaliwa mwabo nga tansongako yawulira buulizo opponent we nibagamba Matovu ya mulese nayo amukama you understand so waliwo abantu nga ajja kuba genuine mu mutungeko ekintu waba munafu akole ki akwetinge
nze ndowooza abakulembeze tweyigirize being strategically patient. Ekyokubiri tuyige okutereka entalo. Obubaka obukulu tuyige okuba strategically patient ne bwe tukola nabo. Ekyokusatu tuyige okutereka entalo. Luyinza okuba nga lutuufu babadde banyumiza gwojo kinyizi kuba kiri mu Busiraamu. Nangamba gwojo walino binzijukiza bulungi. Waliwo omusajja bamuttira omwana we eyamutta n'amutereka n'endozi yalina oluganda ku Nabbi Muhammadi omukama okusaasira n'emirembe ebeere ku ye. Omukyala n'awa bano abalwanyi n'amugamba nti mu byonna by'oba okola njagala kantekewo erinnya njagala onsire Haruna. Olwakiri kyakola ki? Bwe yakikola tiyali yakitinga. Otalo werujja n'amanya afunye opportunity waiza niyo muttira. Yamugamba nti byonna bikole naye njagala onzitire Haruna. Naye Haruna ono yalina akakwate kwono Nabbi Muhammad okusasira n'emirembe bibe ku ye. Bwe batuuka najja Haruna ne bamutta. Eyamutta mukafiiri. Naye ekiseera kituuka nga actually kati message eri mu kino nti oli bamuttira Haruna mu kaseera wamwagalira ennyo. Obulumi obw'amaanyi bwe bujjira obulungi ne batta Haruna. Tebyandikulumye bulungi naye wano. Era kyamalamu Nabbi amaanyi n'awulira nga ate aba ali awo ng'omusajja y'omwe oli eyatta azze maaso ge akuba ekirayiro ky'Obusiraamu nti asiramuse. Bamugamba kuba yadduka nye mukudduka nga tojja gumaza mbiro genda mu maaso ga Nabbi. Naye bw'otuukawo kuba kirayiro kya Busiraamu osiramuke tajja kukola tajja kugoba. Era bwe yatuuka n'akikuba n'asiramuka. Nabbi yamugamba ekintu kimu kuba obusungu bwali ate bukomola. Yamugamba nti kyoba okola k'okusiramuka okkiriziddwa naye genda obusiramu bw'obukolere nje siikulabe si wano. Otegedde? So tweyigiriza okubeera strategically patient. Tweyigiriza okutereka entalo lwe tugenda okusobola okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe ekyokukyusa eggwanga Uganda. Kale bwe tutyo nno bwe tutambudde olunaku olwaleero ebigambo bigenze mu maaso n'okuba nti bigambo ndowooza lwakuba nti akaseera kabadde kawaamu nga tetusisinkana. So ebigambo bigambiddwa. Mbadde ne Ssalongo Matovu jamu strategic patience kikulu nnyo ndowooza kye tuyize olunaku olwaleero. Mu byonna bye tubyetolooza strategic patience n'okutereka entalo. Thank you so much. Abasekeledde omusunsuzi erinnya agaliwo omukutu kwe tuli genda maaso okuba nti olikinga video Rukia yabadde ku kamera. Thank you so much.